nze tosobola fubutuka eyo nojjango mbamirako bwoti era mba nja kuvuma bevawe mu mutima mulungi si mu bubi ne mbabuuza omwana yaani amannya ne bagamba omwana ye Kirowi ne mbagamba mu baana ba Sheebah banyinyonnyola kuba Sheebah ngamba yakazaala yazaala abaana bana omu yafa nga yakamuzaala kati ne wasigalawo abaana 3 abalamu amannya gangamba agaba abaana 3 nagenda nembuuza bulungi Sheebah temulimu mwana gwe bayita Kirowi ndikupangapanga tufunewo time asooka alambule bajjukira okitegedde bw'abamala alyoka atalambule be mumuwa batajjukira bannange nkikuddira mu maama oba oyo Sheebah tannabattereera mwe bye mulowooza bannange ebintu bye mulaba ku ma TV ne ku ma TikTok ne kuki bireme kubawugula nnyo okubeera eyo nalabye ne ku Facebook abanyambalira Sheebah tumulaba akuba ebivulu mukozese ku ezo ssente alabirira omwana we agenda munoneyo you guys lekera okubalirira ekifujjanga ekifulu family kamovu nga tolabye kye baateeka twogedde oluganda abantu bakutegeere bulungi oba ofunye ennamba yange ey'essimu gwe nga wookeera ng'owulira ekizibu kyo kya Sheebah n'omwana nange bukya nnina ebirala byendowooza buladi bukyanga gwontadde ku pressure Sheebah jano ne batuse nogano n'ogwana gwe kyokka akana kalungi lwaki togenda n'okanona n'ogwana gwe lwaki otuuka ku leve eyita omwana ogwana lwaki naye nga weerabidde nti nange gwotikka eyo pressure nkeera ku makya nenzuukuka nga Sheebah akukoledde bajeti y'okulya kwe naganze leero njagala nkoko olina ogimuwa leero njagala pizza ate ng'ali siriyasi era wootabimuwa n'atabuka omwana wa Sheebah alina emyaka 7 gwe bayita Nantumbwe ye namulaba nako n'amaaso gange kati n'oyo gwe bandaze naye ndaba era mpozi nga kuliko eyakona obanga mungamba Sheebah yazaala balongo ate Sheebah ngamba tazaalanga ku balongo lwaki temugenda ku DNA tufune obwerufu mu nsonga naye nga lwaki nnumwa omutwe okutuuka ku ekyo nze nange olaba mbeera naye naye simutegeera tumutegeera abuzaabuza alimu muli akatima akaagala yebuzaabuza nedda sinoonyereza ekirungi naye mulaba bulabi yannema ebikolwa tobiraba nze atakuba kali Mukunja lwaki obuzaabuza Sheebah mbuzaabuza naye tasalawo Sheebah mbugwana osalawo oba gwe wasalawo nze nasalawo dda kuba newaka nabagamba ndi ne Mukunja Export TV to the world. Basebo ne banyabo mujje baleko emirimu eminungi gye mutusaako engalo oli ku Export TV online amanyo mwana soda aba ali ku kamera eyaleero tugikoze style eno ne tukigumire aba El Shaddai Money Service International batambuza kasento ketoloza Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu enamba zaabwe ziri mu inbox batuukirire ensonga bazikolereko malidadi sana aba Info Trust Property Consultants bo gwabo gwa ku mataka baddiringana mataka properties bagula batunda osobola okugula ettaka mu kibanja mpola oba olimalayo ku buli wonna oyagadde oyagala kwebuuza balina bakuwa ku magezi ag'ebyettaka bakwatagana ku byettaka balina amagezi ag'ekikugu ettaka liriko enkayana wasika tonnafuna kyapa batuukirire bakuwe baalooyo abatendeke bagobe ku ttaka lyo mwabali ebweru w'eggwanga balina enkola eyaba boss radio savinga nabo akasente kasakawezaawo omwezi omwaka bakuteramu amagoba Omukunja Atasera nkusaba jangu eno hipusi zange nandizinye gwe n'ennyimba endala nnyingi osibeta mukamudde jendi kyali kitya ndi bulungi obulamu obutambuza otya ensangi zino ne munni ani Sheebah munnange Sheebah ye munne nnyo ompimidde ku kinga munnange nnyo Mukunja tubeere bakkakkamu mu Uganda eno yonna kale Uganda yonna okutwa sijagamba kindi yokka mu Uganda yonna Sheebah asinga tegeera ani asinga tegeera ani Omukunja Atasera kati nekitegeeza ki era ne waliwo ne abe kyeyangamba nti n'oluyimba lwa nnene ebbuba something connected is there gwani akubuuzizza owa akutegeera Mukunja abuuza kubakulaba sigenda babuuza bo nga tebambuuzizzaako abakulu mugende mu comment section mubuuze Omukunja Atasera tambule my dad Mukunja waliwo ka video ke twalabe ku TikTok fenna ngeri omukulu yavuddeyo n'agamba Sheebah alina omwana gwe yaleka eyo ensonga ezo bwe zaatuse ku mmeezawo n'ovuma
omwana mumumanyi simumumanyi Edda wabaawo ensonga lwaki mba nkuvuma nze tosobola fubutukeyo nojja ng'ombamirako bw'oti era mba nja kuvuma beethawe mu mutima mulungi si mu bubi bw'ojja ng'ombamirako nondeetako walagiwo mba nja kuvuma nze oba ng'ontuukiri ng'olina ky'oŋŋamba kyeŋŋambe mu ng'omuntu omulala. omwana agamba agezaako kukubira ku ssimu akutegeeze nga Sheebah bwe yaleka eyo omwana agamba tewamufaako wavuma muvume kati omwana ye agenda kukola ki nga yagezesaako ensonga zonna n'ogaana namunyonyola n'agaana okutegeera ne batandika okunkambuwalira. wamunyonyola ki baŋŋamba Sheebah alina omwana mbu simanyi jjajjaawe yalwala yagwa bajje Sheebah leeta Sheebah ano n'omwana we tumukooye atwale omwana we ne mbagamba Sheebah tannatereera ne bagamba Sheebah yatereera ko nze mulabi yatereera atya tumulaba ku ma TV ffe tubeera eno baneiba ne batuyita ne bagamba wuuno ku TV yatereera ano n'omwana we ne mbagamba ekisookerwako omuntu okubeera ku TV tekitegeeza nti yatereera naffe we twabeereranga mu byalo abantu betwalabanga ku malediyo betwalanga ku malediyo ne tubalana ku ma TV nga ku bwongo bwaffe tuba tumanyi abo abantu bagagga nnyo bali bulungi bakakole munnange twamala kujja Kampala eno ne tulaba abantu betulaba ku ma TV nga bali akakomando nga bayuuya nga bameketa amannyo nga basula enjala naye ng'omulaba ku TV wali eri n'engoye zayambadde empangise neeyazike so it is not calling a guarantee nti olaba omuntu ku TV aba akoze eki aba yatereera nengezaako kibanyonyola ne mbabuuza omwana yaani amannya ne bagamba omwana ye Kirowi ne mbagamba mu baana ba Sheebah banyinyonyola kuba Sheebah ngamba yakazaala yazaala abaana bana omu yafa nga yakamuzaala kati ne wasigalawo abaana basatu abalamu amannya gaŋŋamba agaba abaana basatu nagenda nembuuza bulungi Sheebah temulimu mwana gwe bayita Kirowi omanyi ki nga yeerabira Sheebah engeri gy'abuukabuukako wali oluusi kale bw'aba yeerabira wabaawo bakyajjukira nabagamba katusooke tulabe bakyajjukira ndi kupangapanga tufunewo tayimu asooke alambule bajjukira okitegedde bw'abamala alyoka ate alambule be mumuwa batajjukira kati bamuwa buwe oke ne wabanga wuwe ye neyo nga tetunagendayo kunomya mutwe teriyo mukazi mu Uganda yeeyiwamu sipaamu omusajja ekikola ky'okuzaala omwana kibaako omusajja n'omukazi omusajja yayiwa mu mukazi sipaamu era omwana n'abeerawo abantu babiri omusajja n'omukazi kati essaawa eno oŋŋamba otya nti no oyogera oli mukambwe leeta Sheebah jano ne omwana we amutwale yatereera taata w'omwana aliwa mukunja bw'obeera gwe ku mbeera Sheebah gy'omanyi gye yalimu gye yazaaliramu ng'abaana okimanyi bulungi nti abasajja abamu bamukozesanga ne badduka bw'obeera gwalina omwana oyo nga maama waali afunye omukisa ogenda soko ga kansoke nnoonye taata oba kansoke ntatoona aliwo osanga n'ambuulira taata bannange nkikuddira mu maama oba oyo Sheebah tannabattereera mmwe bye mulowooza bannange ebintu bye mulaba ku ma TV ne ku ma TikTok ne ku ki bireme kubawugula nnyo okubeera eyo nalabye ne ku Facebook abanyambalira Sheebah tumulaba akuba ebivulu mukozese ku ezo ssente alabirire omwana we agenda amunoneyo you guys lekera okubalirira ekifujjanga ekifulu framni kamovu nga tolabye kye baateeka twogedde Oluganda abantu bakutegeere bulungi yes nga tonnatunuulira kivuddemu lowoozaako ku kiteekebwamu okitegedde nti Sheebah n'okumulaba nga waali akakatono ka ye lwaki afuuse nnyo ensonga bannange nti omwana oli yavudde kuli musaayi gwe naye gwe wataddewo nnyo embeera ogaana abaana olereza nnyo olinga gwe wakika let me telling you Sheebah k'omulaba afaananako ako Sheebah alina ennyimba kati yakola bayibuli gy'olina ne tulukolera audio ne video tubeere benkanya ombalire sente mmekezi ezaagendamu n'akola ne tukola naye nkusaba jangu eno video ne audio ne bifuluma n'akola nina ebbuba ne video tetunagishootinga right now tukoze waliwo oluyimba olupya ali mu studio lwali okukola mbuuliraako ezo sente zente mmeka eziba zigenze mu ebyo gwe nga tonnatandika kunteka ku pressure si pressure mukunja wabula tugezaako kuba kudduukiriza musaayi gwa Sheebah guzza wamu naawe alina avunaanyizibwa ku Sheebah obudde buno
olina otwala obuvunaanyizibwa n'ogamba kangende ndabe ku mwana ono ddala waffe n'omwana agamba avuma muvume saamuvumirawo yamala kunnemerako kunfuukira kizibu n'okunkambuwalira nakugambye mu ntandikwa nze ondaba neeberere no mu ghetto nenywa enjaga yange nenkola buli kyenjagala naye tolina buyinza yadde okunka tokkirizibwa yadde okunkanga obukanzi lwaki onkanga bw'oba oyogera nange abalina abaana ba Sheebah bw'oba oyogera nange please tubeerewooko ne some respect yes tuwaŋŋanemuuko oba ofunye enamba yange ey'essimu gwe nga wookeera ng'owulira ekizibu kyo kya Sheebah n'omwana nange bukya nnina ebirala byendowooza buladi bukyanga gwontadde ku pressure Sheebah jano batuse nogano n'ogwana gwe kyokka kana kalungi lwaki togenda n'okanona ano n'ogwana gwe lwaki otuuka ku leva eyita omwana ogwana lwaki naye nga weerabidde nti nange gwotikka eyo pressure nkeera ku makya nenzuukuka nga Sheebah akukoledde bajeti y'okulya kwe naganze leero njagala nkoko olina ogimuwa leero njagala pizza ate ng'ali siriyasi era wootabimuwa n'atabuka naye nga nange gwabisaba ninayo n'ebizibu ebirala Sheebah asula mu nnyumba ye let me telling you guys Sheebah ennaku ezo baba bafulumya mu nju landlord n'afulumya ebintu n'abisuula ebweru bitugamba ebimu ntyo bireeta mu midiya oli agenda kuvuma agambe Mukunja tubalaba ne Sheebah ku bivulu sente ziriwo omwana bamufulumya batya enju musajja wattu neekuŋŋaanya ebipale n'obusigo bwange nenoonya akasigo kange tukibrandinga nnyo buli omu akimanyi nina kamu nenoonya obusente ne tupangisa enju endala awo ku kikka ensambya Sheebah yakayingira enju nagisasuddeko n'emyezi egi nagezaako kubirako bamusasulirako ku nnyumba eri eyasooka nembakubirako mami makula bonna bakyali ababadde bamubeererawo buli omu nga ngamba twakaza abaana ku masomero ng'ate togenda bavuma togenda bakambuwalira kuba bakuyambako buyambi okitegedde nenkwatako emyezi 2 nenjiwa omusajja nemusasula enju omusajja naga enju yange tebagiyingira nga nakwata Sheebah n'ebintu bye neŋŋamba Sheebah genda namutwalawo nemulingizawo nemuga enju yiiri twala ebintu byo biteekemu Sheebah n'asitula ebintu bye byonna n'atwala omusajja landlord omupya n'aga fulumya ebintu nze omuvubuka yaze wano nagenda n'ebise tebamanya nti Mukunja fulumya ebintu teyamazeeyo sente njagala sente za myezi 3 egitaba 3 mufulu Sheebah n'akomawo ngadduka yansanga banaye omusajja ate n'eryango bye nemuga gwe teekamu ebintu weebake nenkubira omusajja bamuyita simanyi bange bamuyita Nsimbe Saalongo nemuga taata nsaasira onsonyiwe nafiiriddwa akasente nkatutte ku mufu naye leka mwanyinaze oyo yeebake wenva ku mufu ze bampadde ku mabugo nkuleetere naye nga tesirinayo yadde n'omuntu omu yadde yafudde yadde omulwadde so I am ready for trying okubira na budget amabugo gotanafuna naye nga sinayo yadde omulwadde mu kika naye ngezaako okulaga olukujjukujju n'obulamu mwe tuyita tubeewo Sheebah abeewo kuba naffe otulaba embeera gye tulimu yali abaddeko e Uganda ne waaba ali mu America essaawa eno ne waaba ali Germany amanyi kye bayita obeera e Uganda ng'osasula ennyumba gy'osulamu n'osasula Sheebah gy'asulamu n'omakinga sure alidde kuba tojja mumma kyakulya kyo kyatteeka alina okulya bw'amala okumira eddagala lye ne limusimba jjaga njagala kunywa kino njagala so kati we mba nkyaliko no pressure gye sobola kubuulira bantu please don't let it for doing what sikimanyi kyogezaako kugamba mpulira bibyo kati wamaliriza nga omuvubuka ono alina omwana omuwadde magezi ki tusooke tugumire buli omu waali abeere n'omwana Sheebah abaddewo abadde ku street emyaka 7 Sheebah abadde ng'alya ku kasasiro ng'ali ku kkubo okwasula bweru emyaka 7 abaana be omwana gwe yasemba yawukana naye kaali ka bebi ne bakamulondako kati egyo emyaka gy'amaze nga talina baana lino ebbanga lyenna akaba nenze Sheebah sinaweza naye yadde omwaka saagala mundowoozese mbu olw'okuba mumulabye eyo mbu mwate mutandike nammwe okufuuka ennyo ekizibu ajja kujja abalambule nekiranze oyo omwana gwe bandaze kisimanyi kirowi Sheebah alina omwana almost omwana wa Sheebah alina emyaka 7 gwe bayita Nantumbwe ye namulaba nako n'amaaso gange kati n'oyo gwe bandaze naye ndaba era mpozi nga kuliko eyakona
obanga mungamba Sheebah yazaala balongo ate Sheebah ngamba tazaalanga ku balongo. Lwaki temugenda ku DNA? Tufune obwerufu mu nsonga. Naye nga lwaki nnumu omutwe okutuuka ku ekyo? Eyeeweza omumba. Nedda sirina za mumba zennewa. Let me telling you. Siretangako tonyasamirako tobiŋŋamba. Siretangako Sheebah kumuyamba nti mbeerawo ogufuko omusalaba. Kankugambe kino. Sheebah yampitangako eri nabisalo nga nywanjaga yange. Nekinkwatako ennaku mu mutima okumulaba omwana omuwala nga yeeyambula kkubo. Lwe namuwulira ng'ayimba ennyimba za Yesu ne ngamba omulalu abeera atya ng'amanyi ne Katonda. Okitegeera? Nendeeta Sheebah nalwana kumuyamba afune waasula n'ekyokulya. Full stop. Nze we nabitandikako. Awo yo Mr. Aids nankubira. Nangamba weebala ekintu kye wakoze naye olaba otya omwana oyo namulabye ku TikTok. Lwaki tetumutwala ne tubakebera omubiri gwe ne balaba omubiri kiki ekiri mu mubiri. We yamutwala era yamutwala nze saagendera nako nasindika shifa. Ne bamutwala ne bamukebera omubiri gwe nanga alina TB ng'asigaza simayo butofaali bumeka mu mubiri ng'alina na buli obulwadde bwesagala kwatukiriza. Like ne bannyonnyola nga balaga obulamu bwa Sheebah agenda kufa. Kati oli kwe kuŋŋamba tumutandise eddagala. Kati wamutandise eddagala. Natunula ne ŋŋamba kati atandise eddagala. Mwejjeko ntya. Naye nga nze ekyange for the start. Kwali kulaba nti afune ekyokulya ne waasula bimala. Kyokka nze sali nayo bino ebyeyongeddemu bino bizze lweyo mbeera bino bagamba mbu yafuuka mukyala simanyi celebrity. Nedda ebyokuyimba. Okuyimba byonna mala oluvannyuma kuba twabeerangaawo abo abawala Makula ne Doreen Jerry baani Abannayuganda abalina omutima ogulowooza ku muntu. Baŋŋamba tusobola mufunira bizinensi akole ne bamupangira nti atunde emmere nga ka woteeri. Kati twali tukyabigobako ne bagamba mbu omuntu alina obwo obulwadde takkirizibwa kuguza abantu mmere. Mbw amateeka g'abatunzi b'emmere we gagamba nze nali sikimanyi. Ate ebyomukyala ebyo kati naawe ebyomukyala kati weebyo ebyagaana nentunulamu nga Sheebah asobola oyimba abe kaako kazze n'okujja. Mukama mulungi. Ennaku zino ngaanyiridde. Mamiyo yawaka wamma kulikayo. Nvuddeyo. Ng'oli smart ennaku zino ng'onyiridde. Ng'ate ndi mulwadde. Ng'olabye oli otya ebikuluma. Njawona. Omwana wamma gwe bagamba bamulabyeko. Mukunja tannabikunyumizaako. Yabinyumiriza naye nze omwana gwange gwe mmanyi ali Masaka waabwe. Oli sibwo. Simanyi wadde mu katemba waabwe. Bagambe ye Kereya. Kirowe. Owange ye Nasari Asfa. Owange ye Nasari Asfa. Oyo tomumanyi. Mpozi nga bakyusa amannya. Oba weerabira. Andi ndira okugenda ate nze kyali kirina enviiri nga nnyingi. Kati baazisalako kati awo. Wakati baakubidde mu kyalo nnyo. Nga bali wala nnyo. Masaka kyabadaasa. Mukunja n'abavuma. Mukunja avuma abantu. Mukunja kati ki ekiddako kati? Avuma abantu mukwano. Avuma? Simanyi. Akyanywa enjaga? Namugamba munagiveeko. N'agiremerako? Mukyaki tebaakusabira. Ewa Bugembe yagamba muno todda ku njaga. Naye ate ko olwennyini n'akola ki? N'aginywa. Mukaye mpulira ekyoyo njala kunywa ku njaga. Baatusabira. Abeerawo ekyoyo ne kimukwata. Amuleka akantu kayinza obba yakemanyirira. Kati ovaako wa Sheebah? Kati nva ggula ku byakulya. Kulikayo? Nvuddeyo soda. Sanze wano nga tunyumyamu ne muuku. Naye nga bye mwogera muli mu bwama. Mukunja kati abakulaba abagoberera ensonga eyo twamagezi kikuba tubitegeera kati King naawe kati mwabalina otuwa ekisembayo kuba n'omuku tugenda munoonyaako. Anti King tujja ekisookerwako ekirungi Sheebah ye yaŋŋamba amannya g'abaana be. Kati tujja kye nabaga nti tujja sooka tunoonye Sheebah abaana b'amanyi baatamanyi. Naye gwe weegaana bangu abaana ba Sheebah olinga gwe taata omupya. Kuba abaana obagaana mangu nga n'omukuuta n'abagaana. Gwe taata omupya.
Sheebah etaata omupya. Akubulira mazima. Yokola mazima. Omuzawo nyembeera. Nedda waliwo omuntu ateeka Sheebah ku pressure naye nkwatibwa nange obusungu lwaki baba mutawaanya. Nze nange olaba mbeera naye naye simutegeera. Tumutegeera abuzaabuza. Alimu muli akatima akaagala yeebuzaabuza. Nedda sinoonyereza ekirungi naye mulaba bulabi. Yannema. Ebikolwa tobiraba. Nze atakuba kali eyi. Mukunja lwaki obuzaabuza Sheebah? Sheebah mbuzaabuza naye tasalawo. Sheebah mbugwa basalawo. Oba gwe wasalawo? Nze nasalawo dda kuba newaka nabagamba ndi ne Mukunja. Mukunja gwakyaganya nsonga. Mukunja w'oku leediyo Mukunja ne mugamba nembagamba nti mumanyi just. Ewaka babagamba dda mbu tuli wasalawo. Nabagamba muno mbeera naawe. Sheebah yatasalawo bulungi. Mukunja gwasibye ensonga ffe twagala ba ensazeewo. Asazeewo. Mukama naye asiimye. Mukama asiimye amangu n'embiro ate Sheebah yekasa agamba Mukama aba asiimye Mukunja katuberekereze ensi. Amiina. Bakadde baffe tulina Omukunja Atasera ne Sheebah ensonga bwezito bwe zitambula ez'omwana naye very soon tujja kuba tuzinoonyerezaako tulabe ekituufu kyeki ani alimba ani atugamba amazima. Amanyi omwana Soda nkola ne Abe aba El Shaddai mbanoonyeko n'aba Info Trust. Mukama abatukuumire. Export TV to the world.